tebamanya okwo muri ebyo ntwenda kusima president wihangeri General Kaguta Museveni tumutere engalo z'amaani abwenki tumusima akahereza Richard Muhumuza omulimo mwahura no UPD tukyagenda maaso n'emikolo gy'okuziika Richard Muhumuza abadde driver wa Pastor Bujingo tulirwa ebitakuli mu district ya Sembabule olunaku olwaleero n'owagenda okugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe ab'emikwano ab'eŋŋanda bali mu buyinike obutagambika ennaku nnyingi amaziga mangi naddala mu kaseera k'okufiibwako omuntu wammwe nga teyeefiiridde entuuko yo bweba nga tennatuuka kiruma nnyo okulaba nga amalunganda zo bakuziika nga bagamba nti wattiddwa buttibwa kubanga omwami oyo kigambibwa nti yakubwa amasasi abazigwa bali balumbye Pastor Bujingo bwe gaasimatuka Bujingo ne gakwatamu ate driver we olunaku olwaleero basazeewo okumugalamiza ku bijja by'abajjajjaabe era ebitakuli mu disitulikiti y'e Sembabule ab'eŋŋanda n'ab'emikwano bamwogeddeko birungi byereere nga bagamba nti basaaliddwa nnyo okufiibwako omuntu waabwe Mpajiruwaga atasuubira kuzzikawo kubanga wadde ng'abadde musirikale naye abadde wanjawulo nnyo ate ku basirikale abalala empisa gye beeyisaamu bagamba nti ono abadde muntu w'abantu ateemanyi nga musirikale wabula ategeera batuuze banne era nga bakwataganira ddala bulungi nnyo angani yatwanjira konko muri byonna twikirize ngo Ruhanga yacomu situkubasa kumuhakanisa so ebyona byahwire nabo ntwenda mutwikirize twina abantu babiri omwe ni Faruku Kirunda munyamahuriro wa president aliaha oyo Faruku Kirunda ye munyamahuriro wa president naye yaze okungubaga omuntu okubiri gwe twagala tukirize yaba otukiriza yabaita minister sebo mwanyinaze Balamu MK timu MK ogwo niwe vice chairman wa Western Region abwa MK kamta kumuhereza engalo z'amaani so abo n'abantu b'amaani family era nze na breaking amawulire g'okuwa Bujingo oyo ng'abantu bonna batidde bannayuganda bamutya ki simanyi unfortunately mutabani waffe naye n'akola ki n'alufiiramu Richard nze nalwawo okutegeera nti Richard na musirikale abasirikale bano abakuuma president there is a way gye baba traininga nga balina customer care gy'otayinza kola ki kutegeera aba tayagala okola ekintu asala amagezi n'adeliverenga message nga takomandinze that's SFC so twebaza Mukama olw'ekirabo kya Richard ate tumwebaza nti tiyafudde nga bba yafiiridde ku muki ku mulimo bw'obeera n'abasirikale for some time bayita nawo ne basinga ne baganda bo abalina abasirikale ekyo mukikola ki mukimanyi so kitalo nnyo ekya Richard mpulidde mwanyina ddala RDC agamba Allah bwe yasazeewo we must find out ani eyassa eki Richard eno embeera eri mu Africa nti Katonda bw'asazeewo mbu agenda akola emirimu gye mu ggulu no Abajapani nga bafiira ku myaka 8 kyetwagala okumanya gavumenti etubuulire ani eyasaani Richard period Pastor Bujingo webale ku inspiring abantu simu yange yavuga okuva ku ssaawa 5 paka bwe bwakya n'abantu abaali batakyankubira masimu ku luno baakola ki baakuba okunfaaminga Bujingo afudde Mukama n'akutaasa
Kino kye bagamba nti you are protected by the blood of Jesus. Bujingo is the testimony. Waliwo abangamba obudde bugenze oba tuziike enkya tukole ki? Tuziike. Tuleseewo emirimu e Kampala tujje twolekera ani? Muganda waffe. Omanyi bannakampala muli bazibu nnyo. Mwefuula nti muddayo mangu ne mugenda e Lukaya ne mubeera mu Michomo wali. You get it? Guno gwe mulundi gwe gusoose guyinza okuba nga gwe gusembeza okujjawa wano. So give me the opportunity to speak. Mumpuli. Bujingo. Bagamba mu Bujingo ali controversial. No! Bujingo adiringa ne society eyafa. Bujingo ayina ekirala ye pastor w'abanaku. Nze church zonna nzigenzeemu tewali pastor gwe simanyi. Ne bw'ogenda ku Kanani ye pastor w'abaki? W'abanaku. Oba lwakuba naye yava mu famire bw'etyo kyava ajjukira abaki? Abanaku. Bujingo nga be bakusabye famire eno nkwegayiridde as long as ng'okyali ku nsi girabirire kubanga manyi obusobozi obwo obukola ki? Oyina. Dr. Muganga Vice Chancellor wa Victoria University yasoma ne Richard tasobodde kujja abadde atwavulinga ng'agenda Canada era aŋŋambye omwana omu wa Richard omukulu nti ayagala kusoma busawo yawulira ng'akikola ki? Yeeyamye nti ajja kumuweerera paka lw'anaamala okukola ki? Okusoma. That's Dr. Muganga. Kati ngenda kwogera nga gye neemuke. Jeno Muhoozi Kaine Lugaba wano wali mu Central Region si bwe kiri? Kati njogera nga gye neemuke. Yagambye kyonna ekyetaagisa kirina okukolebwa ba finding out akakundi kano akatta abantu ke kaani. And I can assure you, police so far, all security agencies zina leads kwa ane ya Sani Richard. This cannot happen. Olina tibaluli le kifuga order of that day. So abashu walinze nti kyonna ekyetaagisa kijja kukola ki? Kijja kukolebwa. Kamalirize bwe nti nze siri mulokole. Bujingo byonna biŋŋambye ekyokulokoka kyakola ki? Kyagaana. Naye ekinaatwala mu bwakabaka bwa Katonda si bulokole. Ebikola bye mukola privately. Bantu bangi mugamba nti muli balokole naye nga mulina emitima emiki? Emibi. Bantu bangi bakeera Lubaga bakeera e Namirembe basala emirundi 10 naye nga bw'afuna omukisa kuwa obuki? Obutwa. Era mujja kwewuunya nga tuli mu ggulu tuli ne Yesu nga mugamba Gashumba nga sina tayimu yammwe. Mumanyi lwaki? Kubanga privately twakola ebintu Katonda byakola ki? Byatulagira. Okuyamba abanaku, okuyamba bannamwandu, n'okuba n'ekisa eri abantu abeetaaga okukola ki? Obukolebwe n'etaaga. Mumpuli. Zijja. Maliriza bampadde eddakiika 2 nakwogerera egi. I'm winding up. Social media. President Museveni yaleeta emirembe tegikyali mirembe. Buli muntu kyasanga kyakola ki? Oli naawe mula abantu okuva ku makya ne bukola ki? Ku mulembe gwa Muhoozi Kaine Lugaba ekyo tekigenda kubeerawo. Kino kankibakakasa. Sanity must return. Waliwo omuvubuka ennaku ezo yagamba mbu President Museveni oba yayonka mabere ga mbwa ki? Naye ali mu Kampala akola ki? President w'eggwanga. Fountain of what? Kino ekimberembere kyendaba kirina okukola ki? Okukoma. Bagambye mu Bujingo kazannyo. Poliisi
polisi n'ebitongole byonna tubyebaza byakoze ekintu ekiki. Bujingo bwakubwa amasasi n'omusirikale we, immediately yavuga motoka paka wa Mulago ng'agezaako okusevinga obulamu bwani bwa Richard. Unfortunately Richard n'akola ki? N'afa. Polisi kye yakola kwe kujjawo emmotoka eyo egitwale mu department gye bayita ya forensics. Kyekitongole kyokka ekirina kapasite okutegeera mundu kikaaki ya aimiza atya. Kati abatumbaavu bali ku social media bagamba mu Bujingo kazannyo. Mumpuli wenviridde e Kampala nga poliisi emmotoka ekitute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki? Kubanga yo poliisi bye yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki? Bye bigiyamba. Mwabenaale mu baani Kirunda ekibimu mwe temutusasula, mwe mulya ssente ffe tudifendinga kati enaale muneemuke. Bino mwe mwalibadde mubikola ki? Mwebase banyirira bambi ffe tumenyeka. Mumpulira mulire waliwo abagambye omuntu bamukuba bwatya amasasi n'afuga emmotoka. Nonsense. Ffe tuli bavandimwe, tuli balwanyi. Ekyo kyonna mukimanyi. Ekyokubiri, Field Marshal Idi Amin Dada bagezaako mukuba amasasi ne balowooza nti bamusse n'avuga bodyguard we paka Mulago. Ekyo social media TikTok ekola ki? Ekirala temuwulirangayo nnyonyizi gw'abantu ne bawona. Temuwulirangayo mmoloka ebadde nsaanyeewo abantu ne bakola ki? Ne bawona. Kamalirize, waliwo omusikolo bamuyita Napoleon Hill. Ekigambo ekyo Faruku nakikugamba. Omuntu bw'ayogera obulimba ebbanga ddene nga teri avaayo n'amazima, abantu bagafuula maki? Mazima. NRM yemmwe muyina ministry enamba eya ICT, muyina state house eyina buli kintu, muli eyo mweyagala buki. Naye abaana abato TikTok ebalimba. Mumpulira maama minister njogedde nnyo, I know I can speak for the Bujingo. Bera mugumu totiitira, yongeza na muliro, yongeza muliro. Ekira mwenna abali wano mufune okwagala. Ndayira nga ntya Katonda emyaka 10 from today tewali muntu ali wano agenda kubeera ku nsi. Kati mufiira ki? Waki mutiŋŋana? Mumpulira bwe muba mwatiisizza Bujingo nti asirike mwamutiikudde buki? Teeka fembayo minisita ngende. Bavunaana Bujingo nti adifendinga NRM ne President Museveni. Ne bamulumba mbu adifendinga MK. Jesus. Tulabye bannaddiini abasiibe Kyagulanyi nga bamusabira. That's the Uganda I dream to live in. Bujingo oba asabira Museveni amukole ki? Bishop omulala oba osabira Kyagulanyi mukole ki? Gwe lwaki onsalirawo gwe nnyina okukola ki? Okuwagira. Mu abaana ba Nuupu kambabulire. Bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa, ffe temugenda tukola ki? Tutiisatiisa. Mu abeenaalemu babajooga batya nga mwe muli mu buyinza. Kino si kitigiri. Maama wange yafumba ate ndya wa neiba. Abeenaalemu babajooga olwo muliva mu buyinza. Oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post. Katonda bw'aliba wa CPS tunaasula ku nsi kuno. I can assure you. Bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiisi, tugenda kufiira mu ki? Mu Uganda mwe. Wumula Mulembe Richard, Pastor Bujingo ne mwenna abalokole, mwe bali okubeerawo Pastor Bujingo, wumula mirembe paka gy'otusinkana. Oyo abadde Vice Chairman wa MK Movement mu Buganda oba mu Central Region, Mwami Frank Gashumba. Ebisinga abyogedde. Njala bawo bakaba General Mozi agambye ali wamu n'enju y'omugenzi Richard. Yanyoleddwa nnyo okubanga Richard abadde mukozi ate yayingira mu magye mu kiseera bw'abadde akulembera SFC, abadde omu ku bastaff abakola mu kitongole kyatwala. Ye mu kunyolwa kwe agambye nti ajja kukolera wamu ne church eya mukulu wange brother Pastor Bujingo okulaba nti abaana b'omugenzi basoma. So abaana b'omugenzi temujja kweraliikira, bajja kusoma naye ajja kukolera wamu ne church.
eya Pastor Bujingo okulaba nti abaana abo bonna basoma era babeera bulungi. Abatumidde agambye nti tasobodde kujja wano olw'emirimu egy'enjawulo taliiwo, naye ekiseera mu maaso awo ajja kujja alambuleko ku mukyala n'abaana wamu n'abantu ba Kanani. Honorable Minister, tulina abawagira Bujingo, tulina omukolo gwe tutegese nga 28 guno omwezi January. Tugenda kwebaza Katonda ayawonyeza obulamu bwa Bujingo. Honorable Minister, onaaba ogenze mu cabinet ku Monday ku lwa balaza, President ne cabinet gitegeeze tubayise, fena twagala genda Kololo. Tulaga abatemu bano nti temujja kutiisatiisa abantu bawagira MK oba Museveni oba ani kubanga tebalinga mmwe. Mwami Gashumba bagambye nti Pastor Bujingo pastor w'abanaku naye ate pastor w'ababodaboda. Ate ne RDC agambye nti pastor w'aba ghetto, ono twamujja mu ghetto. Ono muganda wange ono abadde n'ebiviiri by'abarasta. Emyaka 3 emabega President Museveni n'amulonda ku RDC. So tuleme kuyisaamu bantu maaso, bano abantu bemulaba bano basobola okuvaamu ekintu singa tubakwata bulungi. Omukyala Begumisa aweereza message awo honorable n'agamba afunyemu obuzibuzibu naye asindisa omwami we. Asaasidde nnyo ab'enju y'omugenzi eno era agambye nti famire ye weeri wano ajja kufuna obudde ajje abakubagize. Honorable Minister, faba MK movement tukkiriza mu Uganda eyawamu. Ate twagala aba MK movement we muli muwanteke emikono waggulu abawagira tukyali mu kuziika ebigambo babyogedde mubiwulidde. Frank Gashumba yeebazizza nnyo Pastor Bujingo okubeera omuvumu era n'amudifendinga nga bagamba nti ababadde beebuuza nti lwaki yasobola okuvuga emmotoka eyo n'agijja ku crime scene abagambye bo abavandimwe baba bamalirivu era n'agamba mu ababatiisatiisa bagoba mu Uganda beetegefu okufiira mu Uganda nga balwana kubanga temuyinza kubasobola bajja mu nsi yaabwe mwe bakulidde. Ensonga eno n'ey'okuttibwa kwa driver wa Pastor Bujingo ye Gashumba agitadde ku opposition ng'agamba nti bagezaako okumulwanyisa nti lwaki ayogerera gavumenti ya Museveni, lwaki adifendinga MK movement, nti ensonga lwaki abatujju bayagadde omusaanyaawo naye nga bava mu opposition. Alumiriza okubeera nti abakozi b'effujjo abatta abantu bannayuganda bava mu opposition naye nga twebuuza ekibuuzo kimu nti bw'abanga ddala ebigambo byayogera birinako bwino mu opposition be balina obuyinza ku mmundu oba bandibadde bakola effujjo eryo ku bannayuganda babeera nga tebakwatibwako. Byonna tubirinze poliisi ekola okunoonyereza kwayo ende ripooti gyenatuwa batulage nti aba opposition be basse omuntu ono era tulinde okulaba nga bafuna obwenkanya nga bakwata oyo opposition ali mu lukwe lw'okuttanga bannayuganda. Njagala ogambe nti owagira Mwami Museveni owagira MK ani amuzaala? So tosobola okuwagira mwana nga towagira kitaawe. Omukulu avudde mu ofisi ya President Farouk Kirunda, yimirira abantu bakulabe. Nze ba MC babadde tebatukiriza kwogera naye oyo omwami bamuyisa okwogera n'agamba nze njogere mu kifo kye. So Gashumba wabadde amwoteramu n'engamba tontamanyi atuwadde kazindalo kano. So Mwami Farouk Kirunda tegeeza tujja kukolera wamu nammwe aba President's Office wamu ne Ministry ya ICT okuyambako okutereeza erinnya lyaffe erya gavumenti. Tuleme gavumenti eno yaffe, gavumenti be baffe abantu. Sale tujja kugamba nti baminisita tebakola naffe tusirike. Tujja kubayambako okubalaga nti tulina kukola. So tetujja kukkiriza bantu kuvuma Mwami Bujingo oba famire ye oba kyakiye. So baka bafu beebo bannasemba bulabe MK mbadde mbasaba mujjeko wano mwenna abawagira MK mujjeko wano mu maaso abakulembeze. Ne minisita naye owagira mubadde mukimanyi ekyo mukirabye senga wano senga wa MK mumulabye
kati mwabogera musimanyi minisita tawagira MK dera baswaziza minisita naye ayingiddemu kati abadde bagamba nti minisita tali wamu naffe mulimba mwami Gashumba yakubuulidde kuno tuziika muganda waffe so honorable minisita engeri gyaze wenda kusaba minisita amuwa akazindaalo ayogereko gye muli naye tetujja kuva wano tubeere wano tumukuume tumubugirize. Yes. Mwakinazi nyanziza olwaleero si lunaku nti lwangu gye tuli ffenna bataata bazeyi bange mikwano gya kitalo muzeyi wamwe yali mukwano gwange nnyo nnyo nga naakajja abantu bekakawo mwenna lwebitakuli ne lwebitakuli ng'egombolola bwe tutambya obufuzi eno Florida eya NRM ate nze maama NRM Jovia mwanange Guma ab'ensi mwenu mwesige Ruhanga mulakimanya ngu bikahandiikibwa ngu tulyataaha obwire kumu lyayika tulyata Richard yata tulyataaha nkahe owa Ruhanga tali ekindi yata ab'ensi mwena mulakimanya Pastor Bujingo nyewe ndi Hajat ndaruga mu maka agalasingayo oburokole konka abarokole bariya abatali abadansi oyi turazimba amakanisa Pastor Bujingo ndi omwena hibagambire ngo bakuteera amasasi mbere ndateekaho ka TikTok kawo tindamala enaku ibiri ntafuteireho kumpa maani ndakunda ebyoragamba kandi orangambira kurungi n'abantu bagambire kireine kukora oli omusomesa mulungi ndakwebaza n'ekyaki yawe n'abantu bona itwe nka gavumenti afande Spencer Munyanyazi nanye ndaruga hano heikenziga muzeyi akali tata mwena murankunda abenaremu ndabakunda nimwe murankunda konka ndenda nkumanye ekintu kimwe tugenda kutuuraho twena tuyina obusaasi gavumenti eyina obusaasi babagambire amahega eyina obusaasi buli Uganda bona beine obusaasi konka haliwo abateine obusaasi mu mutima azabanga basaasire Gashumba Munyanyazi nkakureba kare ijana ogu ni Munyanyazi n'omwe haba ryasikire ebintu byanje mwabarateekateeka ngu tinyina basika naho indarara ntinda niwe neiba wanje ebiramfa harabimanya Gashumba ogwo yanyihire nihari babagambire nyondi munyanya wa muzeyi Museveni kagutse akamfura na minisita nyotu na manai n'abirende ogu ni Munyanyazi Gashumba ni Munyanyazi emukaka nkulira mu ngara bwa NRM ndisenga weyi itwe turikiriza kintu kimwe kunda tata n'omwana we ulinya lya tata n'ekitafe erya Katonda tulirekera Katonda muzeyi yarugaho omwana akayingira senga ndeyunga nawe nze senga nawe ekyo nakigambira ki twebaze Ruhanga habwensa nungi gavumenti enungi reba washitaminawo muri ebyo biro titweyikire kuziika omwana weitu mutabani weitu ow'Oluganda twine emirembe ani yagireeta Museveni Yoweri Kaguta haza yaresire beitaro omukyeyija oyina omwana w'omutabani akaleeta omusikaramu yahanda hati muralinda ki noniye nagamba bokwa niye nale muhanda tata yagira togu n'omusika twena turafata ki nyayo twena turafata ki tena ngongambire NRM yaza kwija muhoze yarugiriye
omwana kalebishe isho nkahurira byanyuma aragambe bintaretegereza obwo byanyuma niye namutahize no mu politics kabandi nawe karuga musiye nahabwecho abeshe abamaka twekirize kigambo kimwe twino buki obusasa hazo obusasa butapwita ruhanga namanya ki ebyaitu ruhanga namanya ebyaitu bamuzayi ruhanga namanya ebyanyu mume Iso era gukora abo kana hiri ayishire ntiwatwira amagara go muntu warahanga mureke ebiragambwa nisi bujingo ni waragambira abantu oto mureke bagambe rwani majabwe tarabasirire asa ruhanga koroguha akorogwe Orabasota kugera Bujingo arakunde naremu akunde Museveni noho tarakunda Museveni naremu kitwa hanike bigaro hano It's honorable Brenda nabade nakutumide tanti jangu simanyi PA obate yakuludde oyo mwana muto ndisenga waba bakabona mu parliament bakabona orabona ze wakaliro nafayo Pastor Bujingo webale kwagala muzeyi webale kwagala NRM webale kwagala muhozi abantu mwena mwebale kwagala government ebale nabandaka hama abantu bano batera mu ngaro tuferi kikuja muteba bateka mu extremis ito tugaba hanu kenziga warabahora iko wanje kenziga obwo bubiri bwaburenda ngo bubereke bushatu aza naruga hano ndaza kugamba nabo butukerizo batakabikire hano kamera zabareba tinkuruga hano nyaba ndagumeho mpaka nyone imwe twetegereza echeka chetume cyanu abakozi ba government kirunda Faruki jahani obwo ni mutabani wanje Yomanya State House bona nahabwecho twetera halichi jobi yaguma kando taterebuka ebyawe ruhanga nabimanyi amafuzi gawe nigaza kukira rero ko ni mutabani wanje azora huri abaragamba nifogenda ni muzeyi wo turagawa tucyari wo bano bajya kutusanga nga tuterereze kubo bano tucyatereze kubo ryawe Pastor Bujingo nawe myoyo musange kintu kiri murara nze senga atene yunge tukadiye kinga mutaba tudabuto kwata kazinda nenzize nyosenga Honorable Minister okumpa omukisa okutuusa okusasira kwange abakulembeze ngenda all protocol observed Pastor Bujingo tuze wano ne House of Prayer Ministries n'abataka b'ekyalo kino aboluganda ab'emikwano tuze bagumya na kubagumya nti awabadde Richard tusabe ekisa kya Mukama kibeerewo kubanga abadde mwami mukkiriza tetulina bigambo bingi okujjako okugumya amanya gange nze Namukuta Brenda member wa Parliament omukyala okuva e Kaliro Busoga ngenda kwongereza ku bubaka bwa Honorable Minister Honorable Mary
pastor naye taliyo koligi waffe naye abatumidde nnyo ng'abalala we boogedde nange ngenda kutuusa ewa mami emitwalo 5 gayambeko okugumya. Mukama abampeera omukisa. Mwena mukwatanise engalo tuteerere Ruhango mu ngalo. Tuteerere Mukama muki abokuba buli kusaba kwona kwa Pastor Bujingo Ragiro waatuulira teerera Mukama muki tuteerere Mukama mu ngalo nti Pastor asobodde okujja n'abeera naffe nga mulamu ajje wano ayogere atayongera okutugumya ate twongera okutugamba tuteere Mukama mu ngalo. Pastor otatiina otatirobooba ogume ohame amaani agoyina ni mengi isho nkakureeba na murumuna waawe nakureeba oravuga nyowe byanje ndavuga bice nakureeba oratuhamya Ruhanga araza kugumya abo boona abazigu Ruhanga arabagamba.